yes mugamba mutya tuba tukomyewo ku nsonga yennyini of course kya continuing nga babaddewo episode esooka yes mankomyewo mu episode eyokubiri ate mba mbeere nga mbawa ebyafaayo bya Shiba yaani Shiba yatandikirawo okuyimba Shiba family ye yeriwa Shiba asangibwawa byonna yes just tulukalire ate mbeere nga nkola ki nkusosotolera bakuyita kusototola ate mbeere nga mbabuulira Shiba kikyali nga tunagenda nnyo mu battle yenani ne Spice Diana njagala nnyo tukomparing omuntu nga tumaze olaba level gyaliko kuba Spice Diana nga ayimba olimba yagambye mbu tosobola tira tolisobola kitegeera mu battle yena kyo nsinga biki so twagala tukomparing mwawuli abalabye video yasoose eya Shiba eya Spice then katuze mu episode 2 tulenga tubanyonyera Shiba yaani Shiba yatandikirawo yimba kayimba kike yasooka okuba bla bla yes straight away yatandikirawo Shiba kalungi yaani kasitatuuse kuono njasaba buli muntu tulokalire kiba kiri noyingira mu kintu kyowuliranga ojja kisobola tugera ku Shiba kalungi so tulokalire omumanyiko kikunama kwambala kola bati tulawansi owulirize oyo Shiba kalungi lwakyali awo ekibyayiseemu kitegeera so Shiba kalungi bamuzaala nga November 11 mu 1998 Museveni akafugira emyaka nga nagwali gwakuna 1996 1989 1989 Shiba nabanga ayingira yaba bamu ku Museveni bakalakase so Shiba muzala November 1989 eranga professional amanya yeita anyway amanya geita gakyusanga just professional also known as ngagamba nti nickname yo benyire edali yeita Queen Kama era olusi yeita Shiba kitegeera kumuse singa bidiziba ku Shiba bayatukaga Shiba kalungi kinga soka ko itani Shiba ine ya kalungi eleso nga success ze kitegeera era nga Shiba muyimbi wa Uganda muzanyi dancer atera nga muzanyi actress oba muzanyi wa film atera nga feminist activist abakyala bana abawulabira ddala nga ya supporting abakyala banne Spice kyeyaganye kitegeera yavayo nagamba nze ndi feminist ndi kulokola abakyala bla bla Spice agambye she's a fake feminist tetumanyo bakitufu kitegeera so nga tuvuddeko tujja bagamba Shiba ya acting mu filimu eyasinga okubanga mu filimu ezazina okubeeza akabi mu Hollywood ne Uganda gye bayita Queen of Katwe ngera mu filimu bamuyitanga Shakira genda ddeyo olabe filimu eyo omuwakawo Shiba yalimu nga bamuyita Shakira ng'amaze okitegeera yaliko mu filimu n'abayi yali ne baserebu ab'amaanyi nga mwe mwalimu Lupita Nyong'o n'abalala filimu eyo mugimanya bannayuganda Queen of Katwe Shiba yalimu nga bamuyita Shakira okitegeera Shiba ng'avudde mu obsessions yali abaali abayimbi atera nga dance group okitegeera gye yegattako mu 2006 kati olyo nebbanga ng'onoonya music si mwangu so a group dance she joined in 2006 webuze waliwa she started music career later rose to recognition upon the release of her hit song bwatu yayingiriye okuyimba n'abanga yafuna akayimba akamuleta mu spotlight okitegeera akamumanyisa ensi ke bayita ice cream okitegeera ate ice cream yali hit yabaliwo ebbanga mulijjukira ice cream yamuwandiikira omusajja omumanyi nga Siza Dictionary ono yayimba Angela owewa nansana Angela ayagala ki kitegeera oyo ayagala amafalanga yawanika akayimba ke bayita ice cream era yakawanikira omwana Shiba kali ku EP kitegeera mu 2014 she released a debut project Ice Cream, a 5-track EP
which did well and led her to win back-to-back hip hop music over High People Music Awards Best Female Artist of the Year. Uliriza yawangula Female Artist of the Year over Best Female Artist of the Year 2015, nawangula 2016, nawangula 2017, nawangula 2018. Shiba gwenjogerako waliwo abayimbi abalala of course bayimba wakati mwere band ya Spice muyajira aina newe yatuka na joining ninga maneno ne banga yawangula sina award waliwo abayimbi abalala bamanyi bajirana baliwo banamubiri bali basirije bajirana na mebyo batasopondo kebisera of course industry najikwata na ajimima nga band music atari so kweskas kamwe mabega of course omwana najja of course Jeff Chiwa ya managing katika tunange na Africa Tap ushitegera aya type yengeriko enyimba 5 of course yamukolera bulunyo kamashale nawangula awards zebagambe 2015 2016 2017 2018 ngaba mulonda Best Female Artist of the Year. She also won Artist of the Year award twice in 2017 and 2018 and 2019 at High People Awards. Mama nyabo. She also won Artist of the Year awards twice, 2017, 2018, and bagamba atene 2019. Artist of the Year mancha kitegeeza obutikidde abayimbi bonna abaddewo ogwo omwaka abayimbi nyimba zonna gwe muyimbi asinze ogwo omwaka biseera sikiba we yayimbiranga waliwo abasajja nga tebazannya ebyo biseera Chameleone yaliwo ng'akola bulungi, Good Life yaliwo ng'ekola bulungi, Eddie Kenzo yaliwo ng'akola bulungi, Bebe Cool yaliwo, bonna bobola bassa bali actively musically baliwo nga bakola 2015 2016 baliwo bakandooza omusajja bweyatuva ku maaso. Anyway, yogo bayita Shiba Kalungi izo na awards ngasikuba nkyayongerera ddala batwalira ddala wala mwongere okumanya Shiba Kalungi yani. Shiba Kalungi amanya ge bamuyita Samali Kalungi alina ensaali also known as Queen Kama Shiba, born November 1989 era nga alina emyaka 34 nga bamuzaala Kawempe, Kampala, Uganda. Kawempe ovuddeyo abayimbi bangi, ovuddeyo Jose Chameleone, Mayanja Family, Born Fire, wavuddeyo abayimbi bangi Kawempe, wavuddeyo Mudraba abenaku zumubumanyi kumbe buli muyimbi twatukese tuzo buli muyimbi ava Kawempe ngama gunte natabuka bafiki family kabo nabayo lutuka ninga buli muyimbi ava Kawempe paka Makinde newe yatuka nefuke zike nengo of course Kawempe produces abana bangi abayina talent kushitegeera era nga genre oba ekika kya music gwayimba Shiba Kalungi ayimba rhyme and blues awo Spice wa fallinga ate Shiba ye kyakolekera ayimba ne dancehall tayimba dancehall ayimba dancehall abemba basingenda kuzoba ayimba dancehall naye kati Shiba ye wanjawulo mu akuba dancehall music gyaliyo ne babafana kati ovuganyiza n'abayimbi okuba style ovugana abayimbi bakuba dancehall mubamanyi ebiseera eke yali tazanya ebiseera bizabafana yali tazanya kidandali yali bad naye Shiba yajja n'abatwala ka Artist of the Year n'abayimbi balala baliwo ku mwaka okitegeera actively yatandika oyimba actually occupation ze nga bagamba Shiba omuyimbi gwe nga yo mu Uganda obanga ye Shiba occupation yo bagamba akola ki professionally. She's a music artist, dancer, actress, atiranga entrepreneur njogera ku kintu mukazi mukozi era mukimanyi nti ayina kye bayita Oliki pads abana Uganda muzimanyi pads nyonji zambala nolira nga nebo webaka nebo ogena mu sports nodduka misinde pads za Shiba kigwa era mtumiza bwana abana Uganda banangi bende bokukyeyo bera ngo otumya Oliki pads nungi nnyo. It's been a while nganzo. Anyway, mutumie Oliki pads banange. Shiba abadde yatandika oyimba oba yafuka active music 2016 oba 2006 paka kati. Nga sawa zino lebo gyalimu bagita Kama Music. Ye. Era nga member wa Kama Music. Formerly ali mu team No Sleep TNS bamufula kyali.
ngera ali amanaging b'omusajja Jeff Kiwa era nga Shiba yewalanako n'abayimbi ba Good Life yewalanako ne Palaso yewalanako n'abantu bangi nnyo wanjisebo n'omusajja seka musaza ava kungamba munewa kama music nange nze nsina side so kama music byebyo formal ya mutima no slip Shiba okuva bwe yavaayo tapo wanga abadde bad paka wenjogerera kati kibaito okubanga oli adi wake nga Spice bad blood tetumanyiwa weva Shiba ina website gye bayita shibacares.org kati gwa ina byagala okunonya pads biki genda ku website gye bayita shibacares.org obere ngoyongera ate okumanya biki ebimukwatako obe bikwata ku mukyala Shiba Kalungi. Shiba was born and raised by single mother ne mwana wa mama nga Spice. Shiba yakuzibwa nyina mama we bwomu bwati abana bakuzibwa ba mama mumanyi mubanya baba ba mama bazira tana kayimba ka mama shegera so nange ndi omu kwaba abana abakuziddwa ba single mother mukyala abo bamuyita Aisha Mwanje kansala ate era nga chairperson Walibiri Ring Road awe katwe big up mama obadde wakabinyo all along tuling twakulanga bana n'abalala abokukyalaawo because it namutumira emirundi yenne it's been bangamba nti mino omusajja Saddam Sidwell Sechide big up mukulu wange oyo family nene Fake Music gyali awakikwasaganya bwayite katwe nyenya botunulya Seka Sani naye gyali eyo ali Dubai wano Safina my young sister then there is another Safina we Kampala akikwasaganya we a big family we are the Mwanjes so tuli kufe twogera ku Mimbi Spice there Mimbi Shiba Kalungi ngabe nagambe yazalibwa Kawempe nakuzibwa mama omu era Kawempe ngeri mu Kampala district capital city of Uganda ngamalirize emisomo gye education basic education at Kawempe Primary School yeyongerewo na dropping out mu senior 2 mu somero lye bayita Midland High School Kawempe gye yakoma mu senior 2 nagamba mu wacha we wacha nino yingira music era ya dropping out yasomera primary yasomera mu Kawempe Muslim Primary School nagenda secondary gye bayita Midland High School gye yava kusona dropping out ng'asazeewo alabye ebiduula kaliyoki afuse kali n'atandika okuzina nga bamu ng'azina kufuna majja nga tanda joiningawo nga bwe yazanyika okuzina Akawempe bamulabirabyeko yasooka n'ayingira group awo gye bayita Stingers then n'avaayo n'agenda n'ayingira Obsessions segera abaana b'e Kampala okuziddwa maama omu abasinga nange bakyali banga basinga bangi nnyo bwe twakulira we katwe ng'olaba oli akuziddwa maama batono abagumu twasigalawo abalala baali mwana obalaba nga abasinga bayingira mu mbeera y'okukagobamu yes kiba kizibu nnyo okubanga okuziddwa maama n'obanga osobola okusoma n'osurvivinga tubadde bangi abasinga bafudde abalala bayingidde mu byekiyayi abalala ne babattira omwo bitegeera abalala bayingidde obubbi obwo bwe butyo so abakulidde abaana b'e Katwe mukimanyi mwana so life eyo Shiba bw'olaba nga nti yava mu kusomera okusinya tukumeka 15 nayingira kaliyoki mukimanyi bibaamu abasajja mwana oyagala ssente kyeke egaali ezamuyitamu awo okusazi nobwolaba waali mwana nze omuntu yenna akuziddwa maama nga wakabi I just respect kitegeera so yayingira Obsessions gye yafunira ekirowoozo ekitandika okwagala oyimba era yalikodingira ennyimba 2 nga tanava mu group eyo okutandika solo career mu 2010 yali akayimba ke bayita nkunyenye oba kunyenyezanga nga bayise nkunyenyeza her first official single era yakakulira wa producer Washington bwe yavaawo n'ata akayimba akalala ke bayita buli kyokola featuring
oba featuring vocals from KS Alpha mwena mujukira yabanga producer atenga ayino blasta lasta ngakola muyimbi ayimba kuna bayimbi nga Bobby Wine n'abalala bangi KS Alpha yali rappinga era nga kuli mu Prince nga mwali mu Prince Fahim and then Baliwa featuring Coco Finger. It was until Nakba Automatic a single as Shibano yamwandikira anisiza bwe yavayo naimba Automatic guli automatic gulinga motoka wakayimba kawandikibwa Sizamani aberangeyo mpola ngali mu Firebase ngati nibo yongera napushinga kaliya yaba ngate bakola no wandike nyimba natanika solo kaliya yeba ngayimba obomu yafuna mutana alaundi upon the success ngatanzo kuba ya Automatic natiminga again ne Shiba nani ne Sizamani kasi Automatic yakola obulungi nga Sizamani yajiwandise then nadamu namwandikira kaliyewe yachuka nadamu namwandikira akayimba okebayita Ice Cream. Bro, it was a major demo hit. Ice Cream to massive airplay nti kayimba katabuka. Positive reviews. She went on to another single twesa na mama buli yaliwo ogomwaka Shiba we yakubira Ice Cream na kuba baby nze twesana. Oh my god muganda wange nam toyina kayimba kalikolanga Ice Cream bidombade sina not in a bad blood toyina kayimba kalikolanga Ice Cream toyina kayimba kalikolanga twesana. Boy, Charlie too much. In 2024, mu 2024, chanko tuinga ngata Ice Cream EP erika Ice Cream contain singles include Ice Cream na kuba Jordani na kuba era na Adam na funa help best film na Adam na kadene EP ibaji receiving abantu bagikiriza kuba kwaliko Ice Cream kwaliko Jordani nenyi bendaze muda abantu bagikiriza bulungi Ice Cream massive walwa abayimbi abasinga nga mugenda yimba paka mufe batemo kufe kayimba ko tekabade katabu nga Ice Cream boyali nga Jordani embuyo njagala kumunako Ice Cream nga Ice Cream ena yetala muri boy people ne bamuwa amatu era yawangulirawo female artist of the year 2014 and 2015 tetuzite wali kuzanya tozanya washitegeera her second project was titled Nkwatako kanokozenko bana Shiba yekwatako ngete mulabanga mabaga musimanya akunama yes nyatumya la mirezo bagamba taseka wange la mirami nani Lamirezi Shiba Lamirezi musajja nyo wa Shiba musajja wange Lamirezi awe katwe abaga abana batume nabago kuzanya press bagala kuzanya ka game ina game ezaka byogene no muwagira musajja nyo wa Shiba beba sajja mbu Shiba asobola okufuwa nagamba wanje obo wagira waliwo nino musajja wange ayagale nnyo Zani Brown sija genda wa musajja wange ayagale nnyo Wininwaji naye kati continuing kuba kati yachusa mata yagala muwalabu nenge jashali wana kati mukamuleke ne mmochesa project ya Shiba nda yabagita Nkwatako eyo yali bulungi Shiba yo Nkwatako concert mu 2016 ne 2018 nakola Omwoyo concert ono muchala ku in 2018 yali Hotel Africana mu Kampala concert zona zali organized ne management ya team no sleep. Omwoyo was era Moyo ali ku choreography oba bamanyi kigambo kino. Okay, choreography by Kathy Patra, who was choreographed and appeared in most of her videos on her song on her second concert. Kathy Patra nasoma ko ne sister we abasinga bamanyi Kathy Patra muwala mu azinye abadde nnyo mu music videos za Shiba nasoma ko ne sister babita Carol
fake music omanyi kyenjogerako ku nsonga za kale ezo zaleeta nnyo ebizibu akasajja katwokesa nti kale ate simanya ate dating ate sijja gendayo nnyo to sometime back nabifuniramu nnyo obuzibu kuba nali muganda wa muganda nali muganda wo yayagala kalo ate ng'omukulu yali jolamu MC Jolamu kyekiriwo mwanje ekisanya akasajja kankuba embooko lwakuba mwepasa kalo ate kalo ng'ate mukazi waako nga bwe kali kalowooza ne munkubye emigo so kalo muganda wa Patra twali naye ku Mabs Kathe Patra twali naye ku Mabs Mbala ame boarding mena basomera kaziki ekyali so abasomera ku Mbala Mabs big up Kathe Patra muganda wa Kalo mwena amanyi Kalo mukazi yabanga girlfriend wa Says yankuba emigo mwana muli muganda wa Fiki mbusima yafa abave katwetefula abakabi so Shiba bwe yakola nkwatako in 2016 moyo concert in 2018 nakola concert ku Africana concert bili zali organized by team no slip ngabwe nagambye choreographer bategeeza bano okuzina zino kitegeera Kathe Patra yakikwasaganya bulungi era ya appearance mu videos ennyingi era ku concert ye yaliko Omoyo Shiba was criticized for her low verbal ability as she performed. Ndi Shiba we yakola Omoyo bantu bangi bagamba tasobola live, simata sobola kuyimba talina dobozi bula ne tafayo. Era no byonna bye bimu ne Spice. Babi bagambi ne bye bantu abatafayo abantu abasikalanga bakola ki. Kuba ku Moyo yagala ayimbe live. Nkolera abantu bannange njageza komba we kitufu kyali. Bagambe dobozi liri wansi simanya asaka tasobola kuyimba. Shiba today Shiba Kalungi is regarded as the best female artist of her generation, if not of all time. Omanche kitegeeza nti kweno generation ya Shiba bagamba tebagamba kyekituufu oba byewandiike banga bola bambu bakola Bible nibagala Yesu oba Moses yabatwala ku Kananirani kade ekyo kyolina tunowulirize nti Shiba Kalungi mu generation ye yemwimbi akyabaddewo nga yakyasinze bwabanga si yakyasinze mbakyala bona abali bayime Uganda si bigambo byange genda ku Wikipedia nawe noonyereza mulimu gwe ate nga bagambira Shiba business woman under Shiba Investments program she has opened a number of business Shiba Investments programs za good business nyingi also businesses around Kampala including the Ready Bar waliwo gye bayita Ready Bar waliwo Ready Events co-owned with Dance Kathe Patra Ready Events ja owninga ne dancer we fena gwe tumanyi nga Kathe Patra omwana nze mulaba nnyo tava ku nnyonyi ate nga sinaba bagamba Kathe Patra yadetingibwako kyali wange gwe bayita Alafa Titi yabamanyi Alafa omuvubuka yayimba akayimba Gulef yayimba no bad Gulef neimba yes muso muno nyako Alafati bajita ya album yenze yes ainal gundi nsozi ayimba gospel yes muso muno nya ye itali nyachi Alafati Igoma yes Alafati bamita Alafati bamanyaka imba bakaita no bad oyo gaye imba no bad ya dating akono mwala Kathe Patra nibijjamu okulubuto nemmanyize ennaku olubuto okujjamu suula byonna bibaamu nkolera bantu nenjugera nebisayina kwogera naye so yes kyali wange yadeetekako Kathe Patra amujja mulamu wala munyankole abadde nnyo mu nnyimba za era mukwano nnyo gwa Shiba Kalungi so owninga Ready Events so of course ndoze tegeka balina AI extension business is called Shiba by Nanta and others era Shiba nga tumanya akola ne pads Shiba Olix nazibagambye Shiba era ina large she sleeps in a large mansion aine nyumba nene ne Spice Diana azimbi nyumba nene so Shiba ine nyumba nene atali mu kifo ekyetabu munyonyo mwabe salama mwebake enkuba egenda kujja saazi no kimanyi munyumirwa niyo enkuba egenda kujja bajja kuguza salama mu dry season oba bajja kutwala salama upangise mu dry season enkuba etonye jja kumbulira bakyali bange mwena basule salama big up amazi enkuba bwetonya mu kimanyi
Sijalumba kuba basajja bange bonna basinga bave Katwembu ne bagende salama ewasinga abayaya abavuga eggaali. So nga tuvuddeko Shiba ayina mansion ya Shiba ayina eryato mulimanyi yabamanyi Shiba Cruise. Eryato yali siga red mukazi mupambanyi mukazi si musinisi w'amanyi. Shiba ayina ennyimba singo ze nga bolaba Fama remix ne White Benda ice cream nkwatako tunywe nakyuka ze Shiba obuyimba bwa at least nsolo gegenya gani mironze Fama ice cream baby ntwala nuneku ice cream baby nkwatako kanokoze ntu baby ntwala nyumirwe ni love yo nakyuka choino manya kana kemba ne panda baby wankube nyanda ekyama bula nkwatako kanokoze okay John aina ne John Rainbow you are my John Rainbow baby onkutudde jerase exercise Shiba ya womesa yali mulala nnyo yali weri waggulu eri ku maazi ababerewo ku maazi eri waggulu gye yayimbira exercise mboyi nga ina amagulu yali kolewe namulaba nga yambadde ku kitete nga mulala nnyo. Shiba njagala katatu kakoyina ku kigere eno gye wayongera waliwo omwagizi wa Shiba tayagala nnyo namwogerako. Exercise was a good song mami yo baby kirala bulala weekend wali mukama nyamba sebo mukama yawomesa nibajagama ndi mwagizi wa Shiba. Yes nkujjukira wekali Shiba akoze collaboration ezenjawulo ayina Follow Me Fit Harmonize ndozo yasoke wa Harmonize Spice of Shiba byonna byebyo. Sirwana bane Sirwana yali yatabu banina yanzina ningamba tuli kuki kino kifane kikwata mu kiwato kino kidansi oba kyalagawa mane byawole byenga bitunyumirwako mwana Kalo Nantongo. Sirwana was a nice beautiful song. Osobola fit Raila Kayondo yalumba alieni skin ne bamuvuma naddayo gye yali naddayo obo ali ofudde nodengo ne bakuvuma oddamu ne bakona ko ne bakuyako netaka yoyo later fit Ruth Ngendo kakawala akatawo yakawa platform bakakola katya simanyi nga nawo kakola bulungi bane munonye ku Ruth Ngendo. She's a good artist. Tevunya Fix Spice Diana natukuba weekend ne run town ni bikini zivuddeyo yena beach yana yize kasanda bakutatu yange yokukigere musigade ngambe ba abagala yo mukifumbe yabakama yammwe wajirako ekifanyi kyali ku Instagram nga akatuyo kajise mbwe kati bangambe ali rubutu go wakana woje wana afunira teri muzungu azala wana afunira sente odeyo zeye gali nga mama ayina sweet sensation no mimbi orezi bangamba yayabika leo draga zamu kubobavu kyebumukola orezi Mr. Reigi anyway aleka soreza yeka Mr. Reigi studio album zaina ice cream ayina nkwata ko mu 2016 ice cream yali EP nkwata ko ya 2016 then kama 2017 ne summary 2021 taina omwana bulirimba ye bulimba lwakola lukwatayo bamuwa amatu ashitegeera katugwa tamanyi kankubulire oyige Shiba ya ayina ko ne party ya film Shiba ya appearinga yaliko mu jawaita Queen of Katwe nga bamuyita lolo je yaliko bamuyita Shakira era nga yali alongside Lupita Nyong'o bano artist benjogerako Bollywood gosoko ogera abe wamwe abakama juga wudu nze gamba Bollywood mwali mu Lupita Nyong'o ne mu David Oyelowo ne Madina Nalwanga. That is the Shiba I'm talking about. Kati mkusomera award za Shiba 2018 Abrams Award Fashion Music Video of the Year. Mami Yo oba herself. Artist of Zina Awards Artist of the Year 2017 herself. Female Artist of the Year. Artist of the Year. Female Artist of the Year. Best Collaboration of the Year. Gwenimiro Zefama. Abrams 2017 still. Fashionable Visitor of the Year. The Way. Most Stylish Artist of the Year. Byonna. Ashitegeera. Ng'ovuddawo
2016 Nigerian Entertainment Awards nafuna Best African Artist. Herself. Nga avuda onafuna ne Best Female Artist mu Zina Awards. Nafuna Best Artist Zina Awards. Nafuna song Best Afro Pop song nipe yote. Nafuna otubatisa. Yakaimba nani otubatisa? Nga agundi yabayisizamu egali bonna ababiri. Ono bawa Momo. Namulabye yewana. Agundi yewanye. Gundi ono owenkudi. Ngabo yayisamu yakubanga akubye emotoka yasanga Kalo Nantongo namuyisamu egali. Kalo Nantongo yakuba hit natandika omulabanga omuki. Obimanye byabakazi be Kampala bafuna mu hit akubukirawo. Fourth EI People Awards Video of the Year Series Zali. Best African East African Best Video Series Zali. Best Female Artist of the Year Uganda Entertainment Awards 2016 Asserif. Artist of the Year Asserif. Best Dance Stock Live Performer Asserif. Best Dancehall Artist. Best Video of the Year Nkwatako. Best Female Artist Asserif. Kati gundi avuganyachi. 2015 Best Duo Group Asserif with Palaso. Song of the Year Twesana 2015. Best Raga Dancehall Song Mundongo. Boy Bobate waliwo shiba ne Palaso ebakubira Mundongo. Daye mabega mwabana ba TikTok aba generation yeno mudeyo munonyeze mu muliza kayimba ka Mundongo ne Palaso waluli no wakato comparing. Mama Best Afro Beat Song Twesana. Yo Twesana teri ina kyagigamba yo. Best Afro Pop Song Go Down Low, Go Down Low, Go Down Low, Go Down. Ne Palaso mutufu banyumiranga ne Palaso. Ere bayawukana nawulire nnaku je nawuliranga Chris Brown yawukanye ne Rihanna. Nagambo baba nadingana. Ne mwana. Palaso nga asazeewo agenzi. Best Female Artist of the Year 2015. Best Dancehall Artist of the Year. Associated acts abantu badinze ne kona byo musically wa Ikbenda Fix America. Loleni why mo hashtag. Omimbe achasingo kuba yene neshiba basinzo kuba ne energy. Mu Kampala wo. Loleni why kabako Chas na Lubega Luton Runtown. Solid Star Kalo Nantongo Mr. Medi oba Medi Alvin Keys The Ben, John Black, Brunedi Official, Eileen Intali, Selector Jeff, Olezi, ne Adiwezi K. Bayimbi bali eyo. However, nyumba shiba je yazimba. Queendom. Bagamba eri worth 1.8 billion eza Uganda. Ibigambo bya Wikipedia na osogera nononyereza. Kitegeera Shiba Kalungi osogera nononyereza Shiba Kalungi kujane abitade ayogere makoze gundi ezenjawulo. Era Shiba yavayo nagamba taloza nko kufuka mukazi housewife being a wife kyabe taloza nko kira kumachafuka mukazi wa muntu. Kyazabaka fire nga commentinze kuba fumbo kateba mutti. Anaba show media tebera byavayo nagamba ye tasoya kufuka housewife ye talina budde bwa kufumbirwa. Ajazala nga yagadde era jazala mugwa yagala. Era paka kyakiyimirirako. Nina ulido oluga mu yafunye olubuto. So njabbe bazokubanga mwekumide ku Dubai Eye. Mbaza Shibazo. Nyingi nyoto yinza zimalayo. Bananga ina enyimbe empya nyingi Shiba Kalungi. Enyimbe empya zalina of course ayimba hit pan hit. Omusajja ngambye mbumba sibule nyimba za Shiba empya. Mama nga gundi teri ku Dubai internet wendi sijirina. Naye nja kugamba nti ayino nyimba nga kayimba kaya kanyizizo omuntu omuze Sipimika remix. Kayimba kanyiziza Spice Diana naja namwita fake feminist.
Eza ina kaimba ne Fik Family kamugene vibes omuziki we guli mkanonyeko aina kala kaimba niyo no mwana bolewa nyimba za zono mwana ngeje stambula ku YouTube ahitinga million bikaimba kaina kakola bulungi ku YouTube because Shiba gadgets baba dewo nga bamusupportinga all along tebamuletinze down not even a single day kutegera era nze nja nkugamba buli mwimbi azze sija gende mu battle of the champion kuba bagamba batusinga baba singa bashiba olix ante we did die ante twaba wa bigundi bya byanswa ne babuka ne bagwa wali empewo ne bikutula wakati sawa zino bajja kubuza munansonyo abayimbi basindi respect nedda kanchisewo bajja kubuza kasa zino sindi aliwo nawe de bawa sindi mbe yagenze Canada kuba kyeyo badde kimanyi yagenze Canada kuba kyeyo awo manza mbe akola naba bana didai remix ali nungi nyo era nayo ate Shiba gwakola naye luimba lukola bulungi kyaine kyaliko omukisogo kuba energy ate abana ba Shiba Olix bapushinga music we okitegera sijja lwawo mujamanya side jendiko nja kubanga mbakomyawo just niyo wa Holic mu background wali anfumi to bugambo Dubai Uganda twakomyewo okubanga sazo otugenda tula mu bife Uganda muberenga muyimirya ngenda kubanga ntereza mu kifaana nyawo maso inshallah nsubire binene maso mu supporting nange nsanyuke ko abajo mwe mulaba abagala okusupportinga Dubai ayo so joinga fan page oba nofuna membership no bango sula ko kumunyawo negwanga kutiyamba okufuna tutage ebintu bingi okwongera ku mulaba tukolera mbugubi ne tuba tugezaako ku updating no kugeza kugaba knowledge ate tubenga tuyigiriza ate nga tuleeta okumanya. That was Shiba for you and Spice Diana. So nja kubangezaako leeta comparison zaabwe ababiri mu episode enaddako ki ono asinga mu kimunne no nenga bw'otunuulira ggwe nga bw'olabye kyenkugambye ku video yasoose n'eno ojja kuŋŋamba oba waliwo battle eyeetaagisa oba tewali naye nga bw'otunuulira mu musicale ayinza ogezaako battlinga Shiba right now ayinza kuba Spice bano ba Jasmine bali mbyabwe tebabiriiko ayimba lwayagadde pozi natulaga mafiga nabugere bavumo banange nja bakomyawo sijja kwongera nja kwokya mubeere bulungi Dubai Uganda subscribing liking supporting efuna membership at least omwezi sente nyingi beera ng'oterako kasente ofune badge ya Dubai ate obeere ng'oli wakabi ng'ate comment gye tusooka okuddamu gwasooka ofuna updates yamaanyi gijeeyo